ziriwo Dr. Sefuko ne maama we basindikiddwa Komera bagenda kukomawo nga 10 babagaanye okweyimirirwa naye nga 10 nga bagenda okukomawo era nga 10 expectinga okubakola ki okubasumulula Yes. Kyekyo banange kyekyo kooti egenzeeko mu kuwummula. Maama we yebagize batya? Maama wa Sefuko babadde tebalina mukwata namwe the very first place ekyo namwe ekirala babadde tebalina mukwata era maama wa Sefuko yetebakwatibwa nsonga tebakwatise bamukulu. Yes, I already explained the reason why I have defined the education here. We have to follow the law and follow the procedure. So we shall hear the matter. Ganda versus Sheikhat Shakira. Sorry, Sheikhat Sarah. Your name is Sheikhat Sarah. What is the number? What? Since English is the foreign language, we shall use English language. Richard G. Offense of impersonation under section 381 of the Penal Code. Declared that Sheikhat Sarah on the 22nd of May 2022 at Castle Police Station in Kampala district falsely presented herself to be ASP Kaneko attached to Land Department CIDA reporters assumed to be an act of virtue of such rank and office that is to supervise or as not. Have you understood the child is going to you? How do you There's really for one person for my cancer, I have been able to direct you understand the child. It's my duty to explain to you that according to the data application to be filed to here, so 10th of June, after
meantime, this is hereby reminded to bring up yes, I can listen to you. Although what your lawyer says need to be what you have said. Okay? But if you want to say that, you can say. Where I have missed graduation of 1 times since COVID-19 started. So this is the only chance I have to say. The nearest place I can do is there, but if that is not available, we can have it. Yes, council, since you're going to do it, you have the right to guide us. Yes, yes. Thank you so much. Because the 10th of this month is not convenient for our side. Our diary is very, very right. So if it comes to the any day, Unfortunately, council, respect, I would not consider those computers. Given that this is the matter of the case at stake and a fight of the limits available. Is text available? it's available. For very here. Council is already. Also, you have a right to access your medical doctor as well as your lawyers and members of your family. I hope you understand. Thank you. Bakendeeza kuvula abantu ab'enjawulo. Ekibonerezo kiba kizitowa kityo. Ekibonerezo emisango ekisinga obungi mu tteeka ery'emagamba erya Computer Misuse Act, emisango egisinga obungi mu tteeka erya myaka 5, ekitone minimum myaka 5 okusibwa myaka 5 tumera ate tuli fine. Emisango egisinga giriko fine. So omuntu yenna bw'oleetebwa mu kkooti ku misango eyo oba olubiridde okusibwa either emyaka 5 oba n'okusukkawo ate nga tuli fine. Tegirina fine. Kati bakigende wa full general kubanga gwe bavodde bw'oli looya we ogezezaako okutumenyeramenyeramuko mu mateeka nga bwe gagamba oli ku mateeka edebe n'abateeka negezafina njagala oyogere abatula abasaawa eno kuva olengegera kuvodde abaana bano abakwatiddwa olimu abantu abadde bagamba nti basonyiwe oyagala okusonyiwa abantu abo abakuvodde okutuuka ku ekyo n'abaana baffe banatuukira okukula ng'erinnya lyaffe lyayonooneka dda tebakyasobola kubijjayo abaana abo bandi badde obagamba ti abakyagala okuvuma nga beeyisanga okusookera ddala njagala okutegeeza omuntu yenna tulina abaana bamu abagamba nti bagenda e Bulaaya batuuka mu nsi bakola njagala okutegeeza nina wano difference z'abantu nga bameka betwaguddeko omusango ne ku airport tuba tetutaddeyo bataddeko amannya gaabo list bavuma President Museveni bamuvuma ebigambo ebitayisika mukama Yesu akwogera kubanga oli kitange tebakomye okukwataddemu ne Mama Janet Museveni. Mama Janet wabakudde si
balumira era yabalampe nona abadde agamba bwotekawo ebikajjo byange bateeka emmotoka yange teekaawo abadde agamba nti alina abanene mu gavumenti kikiwanjawulo ali untouchable naye waliwo abalala bavuma muwozi Kalerugaba abalala bavuma ffe bantu abalala bavuma baminisita ba president so njagala okutegeeza gwe omwana oba oli Bulaaya n'oba oli luddawa nsuubira nti abantu bangi abatuuse ku airport awo ng'amannya gaabwe gali ku lisiti era mulabyeko abamu ebyaviiriddemu abalala gye bakomye mulabyeyo so bwe teweeyibala nti oli wala oli wa kitalo nti oli mu Uganda oli wala kuba oguze tekino oguze kisimu kyayatika oluusi ne sikulini okinyigisa kati kyavamu n'amanda kizimbye eryanda kyavamu amaaso olina ekisimu kyonna kyoba oguze oba kisimu kyoba simu kimanyize neekwata tekino yange enyanguyira naye n'ogamba nti nze kaneetekemu ekisimu okume muwozi Kalerugaba Museveni omukwasi w'abakazi omutemu nange tolina kyoli ebintu ebyo ekirala ngerimu ab'endala nga byakusaaga oba nga nagwolumbye mwemanyi kati ngazo ojja kugamba nti wafuma kasali omanyi kyagenda omanyi twasamundu kyagenda yo omanyi twatagala tugenda tukomawa naye gwe ovuddeyo omunowe oyagala erinnya okosefu oyagala comment flights ovumafuukuwayi nze navumani nga nkola erinnya lyange ovuddeyo tikwe benson oyagala following ofudde omulala onyo sanitizer oyonsa kapa kitega nti omwana wange kapa kati amateeka gaba gasinyigirizibwa nti nina famire nina abaana nina omwami n'abalamu bange nina ne ku mirimu gyenkona n'abakozi benkozesa wasobola okundaba ngondaba naye nze nkozesa abakozi abalina degrees n'ebirala okimanyi tunyamba kiruma kati eddembe lyange oba oli mmazeeko n'okunsoboola mba nsobola okufuna siteepu eddako so mu ngeri emu oba endala amateeka ga Uganda wegali gakola just kugateeka mu nkola nagafolowo naye asobola okukyusaamu kyandibadde kyangu nnyo n'odduka misinde n'okwata ebintu ebiri ku peegi byotekayo badde bivuma n'obijjayo n'okola ebikugasa oba bigenda okuzimba abala kati nga Benson namugamba yanvuma n'afuna following ne mugamba nga wafuna following zimbirako ebirala ondeke yagaana kubanga lumbu yamugamba nti oli w'amaanyi tozikiza oli wakati tozikiza onooyawa maama we yagamba nti omwana we anaalyawa nze nalyangawa katakatandika kunkolanga mulabu nalyangawa teekaawo ffene wange so mungalimu oba endala teekaawo ateke mmotoka yange mungalimu oba endala amateeka weegali akajja sigala nga takola nga kagenda mu maaso buli muntu yenna eyefula kyatali ekyala lumba gwosobola naye omulumbi oti era toyingiya bulamu bwange sobola okumba negamba kona kibuka naba obuviiri naye nga sikuyingidde nga obuviiri nsobola okujja nenjogana negamwanyize nenkumamu nakugirizamu ebintu like module kati nze namumbanga leezi asijja genda ku mukolo ogwomukyayi nja kufa mu mbeere njakufamu bawentu naye nga simwatakinze birema oli bakukola we bati era mangi waliwe wati omubiri gwe guli we guti gulya kwebakako kwe tubimanyi akavubu katone akakwogerako era nti kakuzaalamu twawuliddeko nti wakavudde kituufu wakakutte amateeka ge gakakutte oba gwe amateeka ge gamukutte njagala kufininga out kubanga ebintu byaffe tubireka tulina abaana baffe bakulu amateeka weegali eni nze nja kukkiriza okusobola nti yanebakako tugenda kugenda koti singa nebesazeewo naye okusinza ku byayogera omuntu ategeera nti ono mulalwa anonyakoment agamba simanyi kinyago simanyi ludawa angamba mbu ate yanerakirangako wa mukwano gw ate nze babiki ate agamba mbu simanyi angamba mutwale wa Museveni atwale enyimba zate nsoke kuneba